Okay, abatulaba ku Happy King Uganda mugamba mutya muli mutya muje baleke emirimu kakati olwaleero saagala kulombojja nnyo ndi wano ew'omukulu Hanington Nsubuga. Omukulu ono alabilira abaana abaliko obulemu abajja mu bitundu ebyenjawulo n'abeera nabo wano n'asobola okubeera nga musajja yeeyiya mukwano gwange mumanyidde ebbanga naye nga tetenkanya akatono k'alina n'asobola okubeera nga abeezaawo abantu bano mu bujjanjabi wamu n'ebintu ebirala ebiringa ng'ebyo. Mukulu ono ekintu akitambuza n'ayita mu bantu ab'enjawulo bazira kisa ne bagezaako okulaba nga bamuyamba. So olwaleero tumuleese wano ku mukutu gwaffe gwa Happy King Uganda tulabe banaffe tuyinza okubaako engeri gye tumuyambako naye kisinze okunsanyusa nti nga omanyi embeera ewe yagwawo ndowooza abaana abalala abamu kubanga abaana bano abajja mu bazadde baabwe saabamu ndowooza ne baddayo agenda kwongera tutangazaamuko nga bwe kiri ekyo kakati tuli wano omwana gwe tusanzeewo yayitibwa Namuli. Namuli ono akola ebintu ebyenjawulo ebiringa nga bino byolabako ebitambaala obiraba akola ebitambaala bino akola leeta bireeri tulabeko birageyo birage bikwata obirage bwoti daga kiko kimu kimu. Namuli akola ebintu bino byonna balageeka abantu balabe bino byonna Namuli ono ge mulaba yabikola. So disability is not inability. Okuba omulema si buteesobola. So bwe tutunuulira abantu abalinga Namuli ono gwe bw'omulaba oyinza okugamba ekyo ng'ani abeera nakyo wano ogamba ng'ani abeera nagwo naye munaye ne bano abantu era twetaaga nabo ate tubalage laavu tubeere nabo nga omukulu ono bwe yasalawo okuyamba guba mutima. So tetumanyi Hanington kwe yasinziire okubanga naye yeegatta kwabo abaagala okufuula ensi eno a better place, ensi ey'eddembe. So Namuli ono ngenda mubuuzaako ebibuuzo bisatu era twongere okumumanya wadde tuwuliddeko nga tubuulira amannya ge. Namuli ogamba otya? Ogamba otya Namuli? Yogera. Ogamba otya? Gy'oli? Yendi. Webale emirimu. Kale. Webale kukola bintu bino. Kale. Ebintu bino wabiyigira wa? Ayo omusajja yali nga wa mukadde eyo yanjigiriza. Yakuyigiriza bikola? Nga nteekako gago yange. Gago yange neyonooneke. Katu kyalina gago? Tokyalina galubindi? Ndinayo aye evaamu ebanga akasana kaaka siraba bulungi. So weetaaga galubindi? Okay. Okay, kakati mama gyali? Mama yanzaala yafa. Aye mama omuto yabaliwo yanyamba yalokoka asomesa Mpumudde. Ate taata gyali? Naye yafa. Obadde obeera nani? Hanington gye yakujja? Nanjagala wa muganda wange bamuyita babiri. Mwana waawo n'omwana gwendabirira gwennyamba bawange nantirodde olusajja n'abanja swali pekedo na muombe Mungu swali wachani womba na siku moja atalijibu. Amanya gange nze Nsubuga Hanington nga nsibuka wano Nansana Kabulengwa nga nasalawo okubeera n'abaana bano okufuna engeri gye mbalabiriramu olw'okuba nalaba nga abantu we batte bafiiriddwako
nensalawo neŋŋamba nti kangabane kuwaaka akatono kennina nsobole okubaako engeri gye nnyamba abantu bwe batyo ng'ate bwe noonya n'abantu abalala abasobola otuyambako otukwasaganyizaako okubeera n'abantu bano. Abantu bano babeera n'ebintu bingi bye beetaaga mu bulamu obwa bulijjo: eddagala, okwambala, okulya, okusula, ate nga basosolebwa mu society. Buli abalaba abamu aba beekanasa. Kati nze nensalawo neŋŋamba kangezeeko okubeera nabo ng'ate bwe tunoonya abantu abalala bayinza otuyambako. Abaana tulina abaana nga 6 naye kati essaawa eno waliwo ono yekka yaaliwo. Abaana abalala baali basoma era twabakuŋŋaanyizaawo ssente ezimu ne tubazaayo ku ssomero. Abamu bali mu bisulo batera kukomawo mu biseera bya holiday ng'okusoma tekuliiyo, ne tubeera nabo wano. Naye ng'essaawa eno abamu baddayo ku ssomero, twabaweerayo ssente. Twekuŋŋaanya n'abo abantu abazira kisa abasobola okutuyambako, abalina omutima ogwo omugabiriza omuyambi, ne batufunirayo kasente abaana ne tubazaayo ku ssomero. Kiroto kikyoyina singa olunaku lukya ng'oyambiddwa n'ofuna obuyambi obukumala, kiki ky'osinga okulaba ng'abaana bano wandeetaaze obakolere oyongere okubakolera? Eno munnaye abantu bano be tulina abamu si baana, abamu bantu bakulu naye basangibwa mune nga bali bwe batyo, balina abaana baabwe. Kati bandyetaaze nabo okubaako engeri gye balabamu abaana baabwe, okubalabiriramu abaana baabwe, obbaweerera, obbambaza, naye tebalina busobozi bubeezaawo baana abo. Kati omuntu omukulu bw'aba tayambiddwa oba nga tulina engeri gye tumuyambyemu, okusingira ddala abaana baabwe. Kati bano abaana bwe bati balina ebintu bye basobola okukola eby'emikono, naye ebintu bye bakozesa ebimu bye tutalina. Kati omwana ng'ono asobola okutunga ebitambaala nga bino emibirabye, naye ebyokukozesa ebiseera ebisinga bituzibuwalira okufuna. Eddagala lyabwe ery'okukozesa, entambula olubuntu bali tulina batwala mu malwaliro, ogenda mu makyaki, naye basosolebwa. Buli motoka gy'oba oyimiriza nti obe batwale, teri abeera ayagala batwala, teri abeera ayagala kutuula nabo mu motoka. Ng'ate tuba tulina okugenda mu makyaki, ogenda mu malwaliro, embeera bwetyo. Kati entambula naye tuzibuwalira, abamu tebatambula, baba basooba mu ntambula zaabwe, kwegana ne tukaluubirirwa mu bintu ebimu bwe bityo. Challenges ki ezisinga okunyigiriza n'abaana bano? Kusoomozebwa ki? Okusoomoozebwa kwe tusinga okusanga kuli mu bulamu obwa bulijjo, mu mbeera obeera eya bulijjo. Kati ng'ebyokulya waliwo embeera weetuuka ne binkaluubirirako, ebyokwambala bwe bityo, mu mbeera bwetyo, okulya, kwambala, kusula n'ebyentambula era bwe bityo. Bye bintu ebimu ebisinga okunkaluubirirako mu bano abaana bwe bati. Byakulya, byantambula, mpozi n'awantu we tubeera okusasulawo ssente, renti, naye ebiseera ebimu atukaluubiriramu nnyo ate nga tera ndi loodi y'essente aba azeetaaga. Abakulaba bandyagadde okumanya abantu bano bajjawa era oba twesinga otya, omanyi otya nti twagala tumanye ebitundu ebyenjawulo mubajja oba bali mu community eno mubeera? Abantu nno bano munnaye sibanoonya, naye bazadde b'abantu bano ababalaba eno be batemyako bannaabwe ne bagaa nti bannaye abaana abo tulina gye tubalaba eri gye babeera, oba n'oyo mu mutwalo eyo basobola okukola kyokubeera naye. Abamu abazadde babazaala abaana bano ng'abamu mune babalabikira bubi, babalabikira ng'ekizibu ewaka, kwegamba n'awulira nga tayagala kubeera naye ewaka, n'anoonya oluusi gy'amuteeka. Naffe tulabirawo abaana nga baba tuleetedde, naye nga sigamba nti oba tubanoonya, ate nga naffe tetusobola beegobako kuba kirabika ng'ekyo kye twatumibwa okukola. Singa abaana bano baba bafunye obuzibu oba omanye ebigwa bitabati, olayinza balina endwadde zibeera nyingi, so singa oli abafunye obuzibu tekikuleetera buzibu oba kampuni eri registered? Kampuni yo eri registered, naye ng'abaana bo tubatwala mu malwaliro buli wiiki buli ennaku ezo abasawo baba batuwadde nti oba mukomewo bwe buti, n'amakerenda babeera nago. Era n'ono omwana alina amakerenda wano ge tumugulira gabeera ng'amira buli kaseera, abasawo okusinziira bwe batugamba, era agalina wano weegali.
ayinamu obuzibu bw'omutwe n'omuntu era nga bw'omulaba bw'atyo bw'ali naye nga ayinamu obuzibu bw'omutwe nti waba tamize makerenda ayina endwadde ezimugwiragwira kati mba nina okubeera nga muleetera amakerenda buli kaseera. Muwe yeeyogerere oba nze Kezia Namuli. Nze Kezia Namuli. kale lwakuba ayogera mpolampola naye nga bamuyita Namuli Kezia. Mwana wa Nkima, muzzukulu wa Mugema. Namuli ono namujja Mbalala, waliwo sisita waali eyo eyamunkwasa naye nga alina bazadde be, alina sisita waali eyo Mbalala gwe yali abeera naye eyamunkwasa nanga muwala wange wuyo mukuwadde kola ki genda obeere naye naye nga alina bazadde be abalala bali Jjinji eyo. Era njogera nabo bamunkwasa. Kati Namuli gwe muli kyowulira ky'osinga okwagala? Njagala kungulira ettaka nakunzimbira nyumba. Owulidde nga bwagambye ayagala kumugulira ttaka na kumuzimbira nyumba. Njagala banyambe mbeere nga waliwo ebyemikono yogera nnyo wawulira. Njagala banyambe ebintu byange mbeere nga waliwo ebyawuzi binyambeko nga sikako kukolesa byaye. Namuli omusanze otya? Namuli talina buzibu. Mpozi ebyo ebirwadde bibeera bimukubakuba oluusi bwensangibwa nga sirinaawo busobozi buyambi oba bumuleetera ddagala olumu wenkalubirirwamukko naye nga talina ttabbu yonna mulamu emmere alya bulungi mu mbeera yonna eya bulijjo talina buzibu bwonna. Abadde tannakiŋŋamba era abadde takiŋŋamba. Tabeera mu musana eriiso eryo erimu liba limusumbuwa eri aba tasobola kutunula mu musana bwe gutyo. Mu ddwaliro tugenzeyo emirundi egy'enjawulo era nga batuwa makerenda ago genkugambe gabeeramira buli kaseera ge gamukuuma okubeerawo nga mulamu bw'atyo mpozi ne galubindi ze zaayambala. Akyogedde nti galubindi zaayonooneka kati era tugenda tetenkanya tulabe engeri gye tufunamu galubindi endala. Ekirooto kyo kiyinza okubeera nga kinene. Sirina nno bugazi bwa kintu kino wenjagala kikome, kisinzira bugabirizi ki Katonda bwana batuwadde kuba toyinza kumanya abaana bano tebaggwayo mu nsi. Goyinza okuba balaba kati nga abatini naye teri ajja n'omugoba. Buli ajja yenna tubeera tumwaniriza tetusobola mugobera bweru nti obagenda. Kati sinza kugamba nti oba njagala tukome ku baana bwe bati oba bwe bati. Ye Katonda y'amanyi. Nkuba omulanga eri abantu bonna abatulaba buli alina omutima ogwo ogusobola okubaako kaawa abantu bano oba okubaako kyonna kyabeera asobodde ku byawulidde ne byatawulidde kyonna kyatunulidde n'alaba nti abantu abo singa mbayambyeko bwe nti basobola okubeerawo batudduukirire tubisobole okubaako engeri gye tusobola okuyamba abantu bano. Amanya nsigadde ndi Nsubuga Hanington owa Hands on Charity. Mpozi ebintu ebirala byetusinga okwetaaga kati nga wano abaana babeera bangi ew'okubasuza singa tuba tufunyeyo emifaliso engoye enkadde nga zirabika bulungi omuntu oba abadde takyasobola kuzambala mifaliso masuuka butimba bitanda
byonna omuntu byasobola okukozesa mu bulamu bwa bulijjo byatakyakozesa abituwe kuba ffe tubeera n'abantu bangi betusobola okubigabira ebintu ebyo bw'oyinza munayo kiraba eyo ng'ekiba kyonoonese nga ate waliwo omuntu omulala akinoonya obunoonya kati gwe kyonna ky'oyina eyo ng'olaba tokyasobola kikozesa n'ekipya bw'oba osobodde okukigula ng'osobola kituleetera kati ng'emifaliso bed cover amasuuka obutimba byonna tuba tubyetaaga. Zize gy'oli taata olwaleero kuwa matendo kusinza oli w'amaanyi erinnya ly'ogwe ly'amaanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yadda ntasa ekisa n'obulokozi bye wansanza bibampa emirembe osasa n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise ky'osala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ŋŋenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muddu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kayimbe nga wensinza oli w'amaanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda kayimbe nga wensinza oli w'amaanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda olina amaanyi oli w'amaanyi ayi Katonda yegwe Katonda ateeka amazzi mu ddungu oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu olina amaanyi abali batalina ssuubi wabawa essuubi olina engeri gy'obikolamu Dawudi eyali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu Gidyoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu Yusufu wamufuula katikkiro kuva mu buddu olina engeri gy'obikolamu olina amaanyi